Byali bya mpola mpola Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yabitandika nga byakusaaga abantu bangi baseka nga bagamba tebijja kutuukira tebijja kubaawo era n'abagamba nti ye enkola ya labadaba style bannabyabufuzi abakadde abaali bagundidde ne batandika omuyisaamu amaaso nga bagamba yepanka ki from 7 tumugezezzaako ebbanga ddene atulemeredde so kumbe bo babanga mu buzannyo bwabwe bwe bakolanga okusobola okukumirawo Museveni nga bali ensimbi kati no Kyagulanyi yajjanga ebye bya ddala nga si bya kukumirawo Museveni wabula yakumujjawo era mwayi Museveni yali yamubala nga tiyamutegeera nti ebintu bifuuka n'ebibeera bwe biti omudongo n'afuuka ensonga n'ava mu kuba omudongo n'afuukira ddala ekintu ekikambwe kandi no mwayi Museveni otota kyatufuna buli olukedde asula aloota nga alogojjana erinnya Bobi Kyagulanyi lyasula alogojjana olw'ebyo Kyagulanyi byakola mu ngeri y'ekimpowooza nate nga biri effective eri Gen. Museveni kati no ne bannabyabufuzi abakadde abagundidde abaali bagufuula omugano okuba nti bagendanga kuzanyira ku bannayuganda ku bwongo bonga bali omusaala basigale nga beekumirawo Gen. Museveni ebyabwe biganye era balula esiridde kubanga Kyagulanyi nno ye mulala kasooto bakatambi kano ogenda kumanya nti abaali batulimba bangi naye Kyagulanyi Mukama yamutuwanga kirabo era ekinaava mu kooti y'ensi yonna Gen. Museveni yali tunyumiza kati buli munnayuganda ddamu essuubi ddamu amaanyi okimanye nti essaawa ebulambale okufuna obwenkanya mu nsi yaffe ate okulaba ku Uganda empya akatambi kaakano twagala kumala gatutomeza nga bwe mutuuka wano mwagala obutebe okulira na Bobi Wine essaawa mbabuulire okuddamu okuliraana Kyagulanyi nga toyagala kukola bintu byaffe Waderangwe Egye ya Segirinya yalaze nga alinga gwe bakase tujja kubakaka tujja kubalabisa kati olaba abantu batandise obalaba temulabika mubyogera mutya luli Kyagulanyi tabaswaza nga buli lunaku Segirinya olina okwogera ku Kyagulanyi essaawa zino abaswaza n'okwogera essaawa zino abalwanya abaswaza n'okwogera Mr. Okelo Charles, how are you my darling? Essaawa zino okufulumya ekigambo Bobi Wine mu kamwa kamwe kabaswaza sente mwalya zaaki mnabagambye tulabyeko abaana be basibye mu makomera nga babawoza na kooti z'amagye n'essaawa zino tebalegezanga Hildaman yetaddeyo oba akyatya Honorable Namboze Woman MP w'empigi okola ki tugenda kutandika okubasusola okusemberera Museveni akyali musibye gwosinga abaana be basibira egundi be basibira ekitalya gwosinga abaana be bateeka ekitalya abatasirikanga gwosinga banyubiyaniriba edi mutwe gwagamba Museveni akyali musibe bonna abaana baffe bakyali basibe kubanga emisango tebagibajjangako naye tugenda balabira ku bikolwa byabwe Museveni akyali musibe yakola ki Museveni yatta abantu yattako ku muntu naye mumala okulya ssente z'obusajja kakati mutuuse mu kaseera akazibu baba twagala kulaba nga mukunga abantu buli lunaku mbagambye njagala mumenyera ababaka abatannaba mbwatekama Entebe tannateekayo mbwatekama gwe host mbwatekama gwe okyaza Bobi atuukirawo ku kisaawe gwe Hildaman yateekayo dda ne biography ya Mr. President. Thank you so much Honorable Hildaman. Njagala mutandika okulaba obubaka obutannateekayo waliwo agaye Hildaman tannaba twagala kulaba bubaka tugenda kutandika okubakuba kusembera Bobi Wine Honorable Mpuga tannateekayo Honorable Serukanya ataddeyo Mpuga tannateekayo tannamanya nti nno mukama we agenda kujja tannamanya
temugenda kukozesa Bobi Wine nga mwagala win. Twagala mu kaseera kano mwakitegedde poliisi eyagala mukwata temutubuuzaabuuza mwenna mukimanyi nti baagala kukwata Bobi Wine bw'atuuka ku kisaawe Entebbe. Baagala kukwata Bobi Wine kubanga bagamba mbuno ayina fayire mulinze gy'alina okuddamu. Saagala mwebuzeebuze. Twagala bwe bamukwatira kumutuusa Kibuli. Ab'Ekibuli, abantu b'Ekibuli njagala mubeere set kubanga tutegeddeko nti bwe bamukwatira Entebbe airport bamuleta Kibuli. Tetugenda kusika mbagambye ke beetanda ne bakwata Kyagulanyi ne bamukwata bukwasi buli ghetto yonna. Njagala abanagamba nti mwe mutidde okugenda Entebbe buli ghetto yonna kasa tubawa amawulire nti kamata ma nga mutandika okukolera. Tetugenda kubakkiriza no. Oyo yenna anyooma Kyagulanyi. Kyagulanyi tali ye. Kyagulanyi is God's sent. Kyagulanyi is a savior to liberate suffering Ugandans. Kati gwa munyoma toyina kyongamba. Tambuza video etuuke ku muntu anyoma Kyagulanyi. Tambuza video. Temujja kuyisa maanyi mu kati k'ekibiriti ke tusigazza. Waliwo agagessa za mpuge Luwero twaziraba. Yes, bamuzaalawa. Naye gwe muzaalawa ke kati k'ekibiriti ke tuyina. Abasigadde tetwagala kumanya. Abasigadde babadde bafere. Bobi Wine ogamba kitaata. Nkwagala nnyo. Nkimanyi ogenda kukwata kamera ku kisaawe Entebbe. Mwambale obuntu bw'amawulire. Mwe tetwagala babakwateko ab'amawulire. Ab'amawulire mwambale obuntu bwammwe. Mwe mugendo tuwa amawulire. Kubanga ffe bayinza otulemesa okutuukira ddala ku airport. Naye njagala Ntebbe Kitubulu bayita ababiri awo wonna. Joyce Baga tonnateekayo. Joyce Baga tonnateekayo. Njagala mubampe ngenda kati kuba olwaleero ku Unleashing the Dragon. Twagala olwaleero kubaswaza bintu mmwe. Mwatukozesa ne babawa ticket. Essaawa zino muwulira muswala. Bobi abaswaza. Eyabayamba mpuuta mmwe. Ne muwangula. Abamwate mulotanga okubeera ba MP. Njagala okwebaza Sserukenya. Gwe muvuma tamanyi kwambala. Abaswaza. Twagala olwaleero kubaswaza bintu mmwe. Mwatukozesa ne babawa ticket. Essaawa zino muwulira muswala. Bobi abaswaza. Eyabayamba mpuuta mmwe. Ne muwangula. Abamwate mulotanga okubeera ba MP. Njagala okwebaza Sserukenya. Gwe muvuma tamanyi kwambala. Abaswaza. Akola ki? Naye Sserukenya njagala okwebaka. Sigala ng'oli foot soldier. Tofaayo. Sserukenya tofaayo. Tofaayo kwogera luzungu lulinga. Tewali mu parliament kyamagezi kye mugenda kukolayo. Teri kyamagezi mu parliament kye mugenda kukolayo. Kubanga nakyemalira ababaka abasinga mu parliament babe. Dino ze activity ababaka ba parliament ze twabalondesa. These are some of the activities ze twagala mutekemu amaanyi n'obudde n'obwongo bwamu. Tetubalondangako kugenda kutula mu parliament kuyisiza mu 7 cent. Kwongera mu 7 cent. Bino bye twabalondesa kujja kubeera wamu na suffering Ugandans. Kujja kutuukiriza ddoboozi
kujja kumobilizing such activities in large numbers. Tukimanyi mu parliament muli mukulya busente na dictator. Tewali kyamagezi kye muyisaawo. Newunyiza nga bayita ba engineer ba Kampala. Aba KCCM State House. Bagende bakola accountability y'ebinnya bye bakubye mu Kampala. Buchabe wa sente. Can you imagine Museveni aziroyinze Kampala okugituusa nti oyita ba engineer bajje bakuwa accountability ey'ebinnya bimeka be bazibe mu Kampala. Ne mutamanya twafuna bi foreigners ebiri mu kugoverning eggwanga lyaffe. We are having foreigners abatayagala Uganda. I've seen many foreigners nga batuuka mu nsi naye nga bakola ebintu by'ensezo bezaagala zikole. Ne kujja kubeera wamu na suffering Ugandans, kujja kutuukiriza ddoboozi, kujja kumobilizing such activities in large numbers. Tukimanyi mu parliament muli mukulya busente na dictator. Tewali kyamagezi kye muyisaawo. Newunyiza nga bayita ba engineer ba Kampala. Aba KCCM State House. Bagende bakola accountability y'ebinnya bye bakubye mu Kampala. Buchabe wa sente. Can you imagine Museveni aziroyinze Kampala okugituusa nti oyita ba engineer bajje bakuwa accountability ey'ebinnya bimeka be bazibe mu Kampala. Ne mutamanya twafuna bi foreigners ebiri mu kugoverning eggwanga lyaffe. We are having foreigners abatayagala Uganda. I've seen many foreigners nga batuuka mu nsi naye nga bakola ebintu by'ensezo bezaagala zikole. Ne bagende bakola accountability y'ebinnya bye bakubye mu Kampala. Buchabe wa sente. Can you imagine Museveni aziroyinze Kampala okugituusa nti oyita ba engineer bajje bakuwa accountability ey'ebinnya bimeka be bazibe mu Kampala. Ne mutamanya twafuna bi foreigners ebiri mu kugoverning eggwanga lyaffe. We are having foreigners abatayagala Uganda. I've seen many foreigners nga batuuka mu nsi naye nga bakola ebintu by'ensezo bezaagala zikole. Ne abasajja bano abantu abamu abakulembeze betwesiga betwasuubira nti bajja kutuyambako okulaba nga we ambushed by foreigners abalina intrigue ku bannayuganda. Watali kintu kye bakola kiwangaala. Tewali kintu kye bakoze Uganda kiwangaala. Bwe bakola ekkubo bakola wano Northern Express mu mwaka gumu yali emaze ofuna ebinnya. Tewali kintu kye bakola kiwangaaza. Bwe basaplying eddagala eri substandard nga umire panado nga tusobola kuwona. Baba supplying eddagala baleta eddagala eri substandard nga ne bw'ofuuyira enkwa eyongera kukula bukuzi. We are ambushed by foreigners abatayagala bannayuganda. So olutalo lw'okwenunula lwatandika dda. Kati gwasigaleyo mu busuuti bwo bw'olwokuba baakuwa ekifo owulira oswala okujja ku nguudo. Hey, your time is coming. MP Mukono, Jinja, Mbale, Mpigi, Masaka, Lwengo, Apache, Luweyo, muveyo mulimire n'abantu. Fete tubalondangako kuwambala masuuti. Kubanga mu parliament
Anita Amongi ya jefuga, Museveni ya jefuga, chagala chechikola. Bangambi MP wa Bukomansimbi, tana teka wadda akantu nakamu. MP wa Bukomansimbi yani. Veronica Nanyondo, tona teka wadda akantu nakamu. Mbagambi menya MP tana teka yo. This is the only time to expose them. Nze sibatya. Sibatya. Kona ibo mwada nkunyingi, njagana okwebaza. Kona ibo mwada buli wobeera, esawa yonna nawe nkulaba ngo mobilizinga. Thank you so much. Nchimanyi tebayagala Uganda mbukugambye newunyiza nga bayise delegation ya engineering ya KCCA nga babayise mu State House babayise kunade ku State Hall nga bapapala babayise bagene mu State House bakola accountability yebinya be bakuye buchabe wa 6 billion so mu 7 Banakampala bali worth engudo zawe zikuba mu binya bikuba mu bituli kuziba binya olugoye lulika wano notunga wano nelulika notunga wano ekyo mu 7 kyatwagaza tambuza video Ivad Mbulusi senso kula mukwano gwange yukagamba ki mwebale kukola mwebale kulwana njagala okwebaza bashusho bloggers mwena njagala munebalize njagala muntere ba blogger pages z'abantu ze mulabye nga zipostinga Kyagulanyi 5 October njagala mumbulire teka wano mbulire otandika okwebaza Umaru Kiseka thank you so much Hon Fred Lumbuye thank you so much eyekola webale nyo so much Masaba Media thank you so much mubamenye Fenom Kamoli no tewali bya Kamoli ASP asime na webale nnyo njagala mumenyere groups ezisinze okupostinga Kyagulanyi Navas thank you so much tuba appreciating Lumbuye Fred mukama wange thank you so much njagala tubamenye ba blogger njagala mumenye abana ba TikTok tubamenye amanya wano Salake Honorable Zake thank you so much njagala n'abana ba TikTok be mumanya abakozi obulungi nabo tubebaze kubanga ku TikTok eyo mafia jasinzo teka sente Olivia Katende thank you so much Becky thank you so much Becky Olivia Katende Warema Ivan how are you mulembe Olivia Katende bana thank you so much twebaza ba bloggers okulyani njagala bebaza I want to salute them Lumbuye Asimwe Kiseka Salake Piti Edeire Stabu Nusfa Nakato thank you njagala kubasima abana banadala bana abali ku TikTok Red Zone page thank you so much Sami thank you nkulabyo complaininga Sami sagala muntu yena kujje kumulamwa toko wa struggle Umaru thank you so much Umaru thank you so much njagala kwebaza bana Namutyaba thank you so much Viola Angel Louis Light bane Louis thank you Robert Clays njagala twebaza abana ba TikTok TK Media Uganda Viola Angel Maulana Timu Kyagulanyi TV Mama Nakaseke Viola Angel from TikTok njagala kulaba aba TikTok TPK online thank you so much Louis Light Prince Jones
njagala mumenyera abaana bali ku TikTok abakoze omulimu Brenda Light Honorable Tamaguzi buli gwe munjaga twebaza abaana ba TikTok kubanga eyo Masaba Media Channel big up ewakise tewananoga bulungi ndabyeyo ewakiso nakalabayo Serukenya nakalabayo Walukagga wakyabulamu Honorable Tamaguzi Elizabeth Odo awuliwa mama how are you Zake Butebi Fiki Mitayimbwa tubebaze president yenyini naye yataddeyo is it Malvin Mosquito Wait from TikTok Malvin Mosquito Wait from TikTok thank you so much Shadia Wachagulanyi thank you so much Jeno Lutamaguzi thank you so much Lutamaguzi Elizabeth Odowa Malville Mosquito Wait thank you so much Eskingi Umaluchiseka Espiasi imwe Lumbuye Fred Joshua Bobby Nsamba Patrick yewa NRM ajja kufuna Nsamba tonatekayo Nsamba Patrick ate governor wafuwe Kayunga mama wafuwe Kayunga yataddeyo King Jeno Gaddafi thank you so much big up Honorable Tamaguzi Bafuga Sala King Pages Small Ville Mosquito Wait Lowy Light njagala bonna njagala tubebaze Munasingo wa Bobby Babi Kyagulanyi mama wa Uganda thank you so much Olisha Walumbuye thank you so much twagala 1 million match Bukenya Moses Waitha thank you Munasingo wa Bobby thank you Rak Sharifa thank you so much Shadia Wachagulanyi Finals TikToker thank you so much Waiswa Mfumbiro thank you so much Jebi Muonge thank you so much so and many more TikTok Moshimo webale nyo webale da Nsamba Oshabe alimu akabano Battle came thank you Lizwa Bobby thank you so much tubagamba TikTok omongeremo mpike Mafia asinze kuisa ku TikTok Mafia asinze kuita ku TikTok jasinze ogweganza kubanga eyo ba mafia be basobola bango okukwata abaana ne babawa abaana ab'omitima omulafu bali nnyo bangesha mimalende naye yataddeyo twagala nga mukunga everyday sikola ka video kamu naddala mu abaka bamma mu Kampala Bruce ahabwe ku TikTok abangambe naawe omulimu okozi thank you so much Kabuye Boston ekiba kibe thank you so much Mpiji Masaka Prince Peg thank you so much Kojo Mugezi webale nnyo webale ddala Kavuma Jamshidi thank you Shamimu Malende so ndoza mulaba abantu babalaba abantu abanyaga katwebaza aba Twitter bane abasinzo teka ku Twitter bali wabo ku Twitter nabo tubebaze twagala katukwebaza abo ku Twitter bane abera ku Twitter ani akyasinze bane abasinzo kikuba ku Twitter nabo tubebaze Kabuye Franka Kibiri geta nasayo Kabuye ate Kabuye gwe minister wavuka Kabuye gwe minister wabavubuka ate obotanga tonnateeka yo mwatya bulijjo mutulimba kakati eno esaawa bannange nga 5 keggwe nkegwe bannange edi mutwe
tweet Masaba Media, Matthias Walukaga, Noah Mutwe. Thank you so much. Tuongere tupike chintu. Faustin Masaba. Njaga tuongere tupike chintu. Tetugenda kutya. Pass Jadwa. Thank you so much. Nubia Nili. Thank you so much. President Bobi Wine bangene ku Twitter na yateka. Thank you so much. Muwonge wa Bobi. Thank you on Twitter. Thank you so much. Lewis Rubongo on Twitter. Thank you so much mukama wange. Joffrey Lutaya. Joffrey Lutaya tanateka yo. Somati Tayebwa. Tayebwa tasobola kuba waffe. Honorable Senyonyi Jowe. Ye wayinza okwanga ng'oli mulungi ku Twitter ng'ate no ku Facebook ne WhatsApp tabisobola. So ku Twitter bankuba nnyo ekibuloka. Ngojene waffe. Muwongi wa Bobi ku Twitter. Thank you so much. Mubiru Rubaga. Thank you so much. Muhammad Nsubuga. Mubiru James. Geoffrey Lutaya yachivamu. Nusfa Nchidamu. Patrick. Tadamo kwetega president. Sauda Madada. Bangamene ku Twitter achikuba. Aisha Kabanda yataddeyo tanatekayo. Kalimu Ntambi ku Twitter. Thank you. Waiswa. Jami Uganda always on Twitter. Thank you so much. Muwanga Chivumbi yataddeyo tanatekayo. Bafuga Sala on Twitter. Thank you so much. Tayebwa Ndeka nawe. Dennis Towakabi the Flagalaida. Thank you so much. Mumira Nsanafu. Thank you. Masaba Faisali. Nusfa waffe. Twitter, yes. Honorable Simba wena chifuma yachiva mswimbwa. Simba lwaki temuteka yo. Banaye muleme twogeza bintu. Mbagambye omubaka yenna. Bangambye Ghetto TV on Twitter. Birungi Hajala. Strike Machine on Twitter. Thank you so much. Strike Machine all the way from Gulu. Nesawazi na Boston. Thank you. Mbagamba tufunya amawulire nti president bagala mukwatira ku kisaawe bamuvuge bamutwale ekibuli fayiro ye bagijja wano ku CPS ne bagitwala ekibuli ne tubagambye wonna kyovolaba njagala abaana tubeere bangi ku airport kubanga Bobi Wine tulina okulemesa abasajja bano okumuteeka mu kamotoka. We bamutera mu kamotoka biba bibi kubanga kyona kye basobola omukola tewali akimanyi. Ate kati satuwulira nti mukwate nkunga geto zonna kuyonja kibuga. Kasita bamukwata bwe bati buli wonoolaba akaveera kasasiro biki byonna tugenda kuyonja kibuga. Mugeze mu mukwateko. Mwe musinza okusosola amawanga emirimu gyonna mugiwadde baana bammwe. Genda ku universities zonna mwaddira Janet ne muteeka mu education zonna aziwakwasizza Banyarwanda nga nekkiriza okumanyira okwo. Tukoye ekimala. Abaana baffe basomye. Uganda si yamwe mwekka. Temujja kututiisa nga temukendezezaako busosoze kutufuula momboze mu nsi yaffe. Tetugenda kusirika. Tugenda kuliberatinga Uganda byampaka. Kati we mwasegedde nti biwoomye mutandise Museveni Bobi yavaano ng'akuwadde ennaku eziteesa. Option gy'okyayina kuteesa. Ofuluma otya, ogenda ddi, ogenda naki. Naye obudde bukuweddeko Museveni. Twakuwa akadde katono akokunegotiatinga exit yo. Ofuluma otya, ofuluma naki.
naye kasatu nakujjamu n'empaka. Kasatu nakujjamu n'empaka. Toyina kyogenda tugamba. Toyina kyogenda tugamba. Bakuwa obudde president mu assignment ze yaleka akwawadde. Kuwabudde ku negotiating adiro ofuluma. Nina bukirwa nawe, thank you so much. Bangambye omulimu okola gw'amaanyi. Tetugenda kukkiriza mukwata. Tambuza video eno etuuke ku muntu atana mobilizinga. Tambuza video eno mbegade zino ennaku ezibulayo zino ate tukiwage nnyo. Abaana bafe aw'okutiitwa temutiisibwa. Tukiwage ku Facebook, ku Twitter, ku WhatsApp. Tukipike. Njagala nga buli lwo scrollinga 50 nga buli Facebook twagala okulaba nga buli kigambo buli kadde teekayo post olunaku nga 2 tofaayo gwe ku page teekayo buli kantu buli kaje ku WhatsApp kolaba akalungi gokateekayo. Olisha walumbi oli luddamu kwano weda sinakulabako. Webale omulimu bakwebazizza dda wano omulimu okoze mulungi nnyo olisha walumbuye. Thank you so much. Tambuza sharinga video netuuke ku muntu atanna mobilizinga luno lwoya lwa munyindo fe tufunye okutiisibwa. Sadani Mbaki naye bakwebaza, thank you so much. Nze mukasera kano nino edduwa ya taata wange etuuse ya weekend ejja naye sigaana ku mobilizinga. Muwala wa Bobi nawe bakwebaziza, thank you. Weda tukunoonya wano abantu bangambye omulimu okola gw'amaanyi ogw'okukunga ennaku z'omwezi 5. Thank you baby wange, thank you. Obwedda bakwebaza wano. Sala k'ekitala ekyokuviira twata naye nagamba Masaba Media Channel bakwebazizza dda wano nti omulimu okoze gw'amaanyi naawe ogw'okukunga. Thank you. Obudde bwakwebaza mbagambye mu kaseera kano. Mbagambye mu kaseera kano ekintu twongere tukiwanike. Tambuza video etuuke kwata nateekayo. This is a serious mission. Muve mu by'okuzannya. Tuli serious. Prosia bangambye naawe okubya ekintu. Nuwa mutwe, thank you so much. Viola Angel on TikTok, thank you. Ku TikTok omuchongere mukubanga mafia ayise nnyo ku TikTok. Abaana bali eti bonna abasinga batandise okubuuza mbu bwetugenda Entebe nga Museveni avaako, bwetugenda Entebe nga toyi ziterera, bwetugenda Entebe mbuga amalwaliro bagateekamu. Temuwuliriza gaboozi. Fiona Chasimire, thank you so much. Liz wa Bobi, thank you so much. Jeno Nusfa Nakato webale nnyo butasagadi. Nange sobola kuwumuza. Sisobola kuwumuza. Obusajja bwali bunzise. Nze bwali bwantega accident nali nfudde. Nervous Dubai woli. Thank you. Webale jimu jikozesa. Nervous wesadase. Thank you. Obwana bwali eti. Bwonna mbulaba buli mukunga bantu mbu temugenda Entebe. Tugenda dende Entebe. Mbu bwe tunaafiirayo. Uganda erina okununulwa. Map Media naye bakwebaza. Uganda erina okununulwa. Nakagwa nkuyisa emirundi emeka. Nakagwa lekera awo kuyisa olugayo mu president waffe. Kyagulanyi okwesaddaaka najja mu bintu bino is a sacrifice. Eno Uganda ya sacrifice okwesaddaaka. So, nakagwa. Tolowooza nti ekintu ky'okujjako Museveni kya lunaku lumu. Si kya lunaku lumu. So, Bobi okubanga yeewaddeyo najja. Temuyisa mu maaso. Omusajja atukana akaseera n'agamba nange kino kikye najjamu. Bobi is well off.
naye ate twongera kumuvuma twongera mumalamu maanyi bikibi ekyo kibi nakagwa kyokola kibi fe abakazi otumanyi ozaala omwana n'akuluma n'ogamba sijja kubiddamu enkya n'obiddamu temmalamu maanyi Kyagulanyi bamafiya bamalamu amaanyi ate nammwe abafe mumalamu amaanyi oba sirina content mpogana bwoganyi kasa naawe wogana bwoganyi ate gwosinga okwasama gwosinga okuwemula gwosinga okuleekaana gwosinga okukola buli kimu nakagwa gwoyisama gwalina content okozeewo ki oli mukwasamira mu yuka jangu yasamire wano Uganda ani gwotaddeyo nze nina n'embale n'ensale n'embuto ezange ensale lwa accident nze luno olukindo sirufunangako nga neyagalidde gwogamba nti nyesama bwasami gwe kisiraanigwa yasama nze luno olukindo sirufunanko nti nazaala mwana ne bansala gana amagulu gonna gajjuddemu ebyuma abaana abamu bafu gwe kikyo wali okozewo awo yasamira okujjako okugenda okunona abaana bo n'obatwala ebweru kikyo wali okoze okuteekawo butesibi vidiyo ng'olaga oli mu outing oli mu honeymoon tojja kumwasamirako ng'otudde mu kiruumu kyo mweyasamira mbuta genda mu bipeegi by'abalumbuye genda mu bipeegi by'abakimbugo yasamire eyo genda mu bipeegi by'abakimbugo yasamire eyo abaana besadasi lumbuye omuvuma buli dakiika butakyayina content gwalina content otaddeko kyettofaali ku Uganda ovuma buli blog ayina n'ogakatulumbuye tukyamulabako ki gwe content kigwoyina abaana abali mu struggle abateekako ettofaayi bw'ovuma emiwuulenge gwatali muwuulenge Uganda ogitaddeko ki nakagwa ku Lisitude nze nkulaba postinga abaana bo mu holiday fe wali otulabyeko ddi mu holiday ng'opostinga leisure times lwogenze mu supermarket n'olaga amaalo lwogenze wa n'olaga amaalo naye ovuma balumbuye mbu tebakyalina content gwalina content oyongedde ki ku Uganda kinuma temukyalina kyamagezi kyemwongera ku struggle wabula okwasamira mu birumba byammwe tojja kulumba abantu balina kye batadde ku Uganda omwana ne bw'ateekayo butesi post ng'agamba Bobi Wine ng'ennaku z'omwezi 5 ekyo kakimumala Museveni alina content atugasizza ki okujjako okubba bannayuganda genda okolere bakimbugwe toddamu kutwasamira kuvuma baana baffe mu biwulenge omusajja gwe tuli mu kulwana naye mu training naye gwe toyina kyosiima nze gambye sikeerangako luno olukindo luno olulaba luno sikeerangako mu magulu mulimu ebyuma Museveni yali anzisse nga tugenda omolo abaana ababiri baafa abaana baffe bafu gwoyina kaki wadduka dda n'ogenda wabula oddawoko ku social media n'oyasama temulina kye mukoze Bobi olwavudde eno Bobi yatambudde Uganda n'energizing abannayuganda ng'abazzaamu amaanyi naawe jangu okikole tojja kuddamu kutwasamira kisirugwe you are just nothing genda weekuba omuzigo gwo toddamu kutwasamira tambuza vidiyo eno bwe batenatuuka ku muntu mbagambye Sophie agambye
naye yewaako obujulizi. Thank you so much. Mwebale kola, mwebale mbagambye amawulire getutegeddeko nti Kyagulanyi baagala mukwata. Sharinga video yenna yakanda bakati. Tambuza video eno etumbuke. Muntu yenna atannateekayo. Omuntu yenna atannateekayo sijja mu blockinga nze mwesobolera. Olowooza alina ebigambo ki atuvuma miwulenge byo byavuma. Alina kirala kyavuma miwulenge. Neffe bavuma emiwulenge tuli kuno. Tuli wano. Tuli saddaka za Museveni. Sisobola. Abe South Africa njagala bebaza munda ze nti Eve kubanga South Africa katike kasiki musobole okumuleta nga 5. Thank you so much. Muve wano muve wote mundekani. Njagala okwebaza abe South Africa munda ze kintu eyakanda bakati sharinga video eno. Buli antunulidde sharing abakugowereza tambuza amawulire gano. Jaja Ibu bangambye okoze njagala mumpa abantu be South Africa abadde mu mobilization. South Africa team abadde mu mobilization ate bangambye kigenda kubeera massive olweggulo. Njagala ababadde South Africa abategese Jaja Ibu, Prince Charles Simanyi bangaye ghetto speaker naawo omulimu okoze gw'amaanyi. Katongole mu Miransana fokoze gw'amaanyi. Thank you. Nga bwe tukola bino byonna saagala mwerabire edduwa ya taata wange mujuke taata wange yafanga lumu ogw'omwenda omwezi oguwedde. Naye olumbe lwe edduwa ye tugisulamu ng'ennaku z'omwezi 14. So temwerabira yenna anaabayo n'akatunda anaabayo n'akaki temugaana mbegayiridde. Temugana kuntaasa anagulayo kilo y'omucere oba onogulayo nkoko oba onogulayo ki kyonna temugana kuntaasa kunyamba kudduwa kulumbe lwa muzeeyi lwange tulwabya ng'ennaku z'omwezi 15 tulusulamu nga 14. Kim Jesse, thank you so much. Abaana bano ababeera ku TikTok Omalu Kiseka bangambye omulimu okola gw'amaanyi. TikTok abaana bangambye abaana baliyo basama nonsense. Abasama nonsense bana baliyeti. Abaana bani Ali Civilian yangambye yajagula sukali. Thank you so much. Abaana baliyeti bagezezza nko nnyo okudivertinga olutalo luno. Bobi yabadde abasirisizza naye mukyayiwa amazzi. Mukyayiwa amazzi mu struggle y'abantu. Tegenda kuyimirira. Ffe twabagambye ffe tunona Kyagulanyi ebisigale tumutubuuza. Temutubuuza twabagambye ffe tunona nteeka so tategedde tinno ofuna pondo yayogera clear. So ofuna pondo yayogera clear n'agamba tetusobola kubeera mu Uganda nga Kyagulanyi mulamu. So mission ez'okuta Kyagulanyi ziri mu haijia. Omwogezi w'NRM yakyogera open ku TV n'agamba Uganda can't be safe nga Bobi Wine mulamu. Kakati bwe tubagamba nti mujje tugende tunona omusajja waffe Entebe. Tunona Bobi Wine waffe Entebe mutuusa magere. Kati mwe abalowooza ebirala byonna mwe mumanyi. Naye tujja kuyitirako mu Kampala tukole general cleaning. Tujja kuyitirako e Kampala Entebe awo wonna wajjama. Tujja genda tulonda obuveera bucupa obukikasasiro yenna. So olunaku olwo lwa kuyonja kibuga. Kakwerege e Sudani. Bulenda Mudumi. Sera Beki. Nviri za Bobi. Aminana. Robert Serunkuma. Nakandi wa Bobi. Mire. Lewis kiwa Bobi. Mwebale nnyo mwebalire ddala
njagala eyakatuko tambuze video eyakatuka tambuza video omubaka yenna omuntu yenna fe tukugambye ng'ennaku z'omwezi 5 twewadde public holiday ng'ennaku z'omwezi 5 fe twewa public holiday si lwakukola olunaku olwo si lwakukola tugenda kunona mwagala wange siyanati ogamba ki tugenda kunona omwagala waffe kubanga twakitegeddeko baagala mukwata bamutwale ekibuli fayiro ye tugitegeddeko mugijje ku CPS ne mugitwala ekibuli mwagala mukozesa akaseera ako olumutuuze Entebe mumukwate mumuvuge mpaka kibuli naye nkunga abantu b'ekibuli awo wonna mubeere alert ab'ekibuli awo wonna tetugenda kukkiriza kutumanyiira Bobi Wine siye musosoze mawanga bisajja mwe basosoze mwe musosola mawanga mission y'okukendeeza banna Uganda mugikoledde ddala abaana baffe mubatadde maje ne mubateeka mu bitu bya koni ne mubatireeyo ne mubatwala mu bitwale Congo ne mubatireeyo ne mubatwala mu bitale Somalia ne mubatireeyo mukendeezezza abaana ba indigenous abali maje amaje mugagala mu bantu bammwe mwekka tetusobola kukiza ono kasasiro tetusobola kukiza ono nonsense kweyongera maaso no way ekimala kimala Uganda must be owned by Ugandans simwe ba foreigners mbagambye abanyarwanda abali mu Uganda nga temutuyinaako buzibu have no problem with you naye tuyina obuzibu kuka group akabye Uganda eno ate tubamanyi Janet K. Museveni Muhozi Lwabogo Salimu Sale Sijuyani kalamu bantu bammwe mwekka tetusobola kukiza ono kasasiro tetusobola kukiza ono nonsense kweyongera maaso no way ekimala kimala Uganda must be owned by Ugandans simwe ba foreigners mbagambye abanyarwanda abali mu Uganda nga temutuyinaako buzibu have no problem with you naye tuyina obuzibu kuka group akabye Uganda eno ate tubamanyi Janet K. Museveni Muhozi Lwabogo Salimu Sale Sijuyani Mama Mbabazi tubamanyi ababye Uganda temuwera 30 tubamanyi bulungi neje musula tumanyiyo tumanyi buli kyemubbye buli kyemuzimbye buli kyemu ebitali byammwe tubimanyi ne bimwajja nabyo tubimanyi mwajja temuyina kyemuyina okujjako obusaati obuyulise ku migongo n'obugabire ne ebyo byemwajja nabyo tubimanyi buli kyemubbye tukimanyi buli ntobazize muzimbyemu tuzimanyi tubimanyi byemwajja nabyo byemuwadde byemutaddemu basudiru tubimanyi byemuwadde baani tubimanyi
temuina we mutuonera. We are charged muhwezi. Njagala mbamenye. Tandika omenye wano abatubye. Menye wano list. Amama mbabazi. Jimu muhwezi. Kajiji tumwebazi. Tubamanyi. Toyota. Tubamanyi. Temuli banji. Janet Kataha. Salimu Sale. Toyota. Sam Kutesa. Tubamanyi. Mwaje temuina chemuina. Now you are owning chunks of land and you want us to be happy. Salimu Sale nakasekeye nakati uwo. Bogende gulu wawo. Amasanyalaze agavane wafe Uganda. Buli unity nja swasinyi 200 and you think we are happy? Otafiri. Luabogo. Tubamanyi. Temusobola tufuulinga ebbanga lyonna. Tubamanyi. Paul Kagame, now you own chunks of land. Ne Peter Mayiga mumutaddeko, Peter Mayiga mwana waffe wano. Naye mubbi Kataha Kalujire. Tubamanyi mwaje temuina chemuina kajina. Kagulupu tukamanyi. Jimu mwezi Kataha Museveni Lwabogo Salimu Sale Amama Mbabazi Museveni Muhozi Sam Kuteza kajina. Tubamanyi. Kati mbagamba edduwa ya muzeyi wange enaku z'omwezi 15 yenna kati andaba ne bwongamba kati ndino ompaayo omutwalo kumwenna tuliko 83 buli omu bwampaayo omutwalo omukyere mbasigumaze Agala batera wani namba ya simu 0702 58839 Ereta Nusfa Nakato. Mbagambye kumwe abali kuno buli omu bwampeerezaayo omutwalo nenfuna nentandika okutegekera olumbe lwa tata wange oba tonnyambye. This is my number. Jipini nzaawo eri 0702 58839 mwenna abali kuno bw'oba olinako konna koyinako ku ssimu yo nkwegayiridde bambi. Ndi mukunoonya busente butegeka lumbi lwa muzeeyi wange. Mukimanyi bulungi enaku z'omwezi 1 ogw'omwenda tata wange yayitaawo. Okitegeera so kakati yenna bw'oba oyagala okunkwatisaako oba ngulirayo mukyere ali civilian yagambye agenda kugula sukaali mu lumboolu. Waliwo eyeeyamye butto ekidomola. Namulabyani Eric Mukasa Eric yagambye yajja gula butto. Bw'eyamayo budget njaggi basomera gye bujja katusooke tumale ekyennaku z'omwezi nga 5 nja basomera budget yange mbegayiridde woogirabira nyambaako ne bw'oba obadde toliiko n'ogisanga essimu eno 0702 58888 emirundi 3 39 0702 58839 Ereta Nakato Nusfa
nkwegayidde kyonna ky'onoosobola ku lumbe lwa muzeeyi lwange ojja kuba onnyambye, ojja kuba onkwatiddeko, ojja kuba onnyambye. Jeno Nusfa Nakato tumukwatireko ku lumbe lwa muzeeyi eyitibwa ddwa ya muzeeyi bukyava mu bulamu obw'ensi nga lumu omwezi ogw'omwenda kati zigenda kuwera ennaku 40 olumbe lwa muzeeyi tusobola okwabizibwa. N'olwekyo gwe nasobola okumukwatizaako enamba zoogedde oba toziwulidde bulungi osobola okuddayo emabega katono n'oziwuliriza n'obaako k'omuyambako. Jeno waffe emirimu mingi gy'akolera struggle ate nga naye yayita ku lugwanyo. N'olwekyo wabanga Mukama yamutuwa omulundi ogwokubiri gyalo kyaba naye kitegeeza alina kyamwagaza okukola. Kati naffe tulina omubeerera kuba takyakola ebintu byamucyankalanako okuva lwe yafuna akabenje baali bagenda mu omolo. Kati omubiri gwe gwonna gujjudde ebyuma, nkitegeera gwe kitebeeze mu butebeeza nga naawe bakuggyamu amagumba gonna ne bakuteeka mu byuma bw'oyinza okubeera. Kati embeera gy'alimu olubuto mululabye baalusala lwonna. Yeyo struggle gye tulimu, yeyo struggle entuufu. Kati bw'olaba Jeno Nusfa Nakato a true representation of a struggle. Kale bw'obanga osobodde bambi mukwasizeeko. Kati ate yalina okuyambako ewaka, ate ye mulwadde, ate yalina kuba mu struggle, byonna biri ku mutwe gwe ate nga kulaga nti notapowa tazikiza. N'olwekyo bw'oba nakisobola omukwatirako mukwasizeeko ebyo nabyo bitambule biveeyo bulungi, Omukama anaakuwa empeera ate ne struggle yaffe gye neefunira empeera ne tugenda mu maaso. Omulamu oguliwo abakulembeze mwenna gye muli nga mwalondebwa mwebwa kaadi ya National Unity Platform nga temunnaba kukunga bantu kugenda kwaniriza President Kyagulanyi Ssentamu ku kisaawe Entebbe, bantu mwe muli bakafiiri, muli balyazaamaanyi. Tusaba n'obwombefu bw'ekika ekyaggulu bakama baffe mutuyambeko eddoboozi zammwe mulisitule, nammwe tubawulire nga mwetaaga enkyukakyuka mu ggwanga. Mumulabika mwagala kimu kubeera nga musasulwa musaala kyokka kye kibagasa ne si enkyukakyuka mu Museveni kuva mu ntebe. Baakali ate muli bamulaba ki mwamala bambi. Mwenna bannankyukakyuka banna struggle mbaagala nnyo, mwebale kubaako, mwebale kutulabanga. Mukama Katonda Ddunda Lugaba Namugereka gwe nsaba nze abankuumire, tujja kuba tudda mu bantu bange. Mweraba.